nnyo nti essuuka kwosula omugenzi ye yagigula. Obuliri kwozinira ekikazi mugenzi ye yabugula. Ate n'ekyala obanga weegeza kuba you're so insecure wagenda n'onoonyayo ku lusumu mwenna mulinga obote. Muyina obubuto mulinga abalwalwa kwa shako. Tobola bawagenda n'onoonyayo ku lusumu nga mwenna muyina obubuto buto. Nze njagalo neso. Gwena ne bank statement gwe Acram. You were senior to drop out actually yonkutadde wala your P7 drop out a primary drop out. Njogera gwe ku Acram yawasa ku lusumu mu mwezi gumu nga bawe yakafa. Ne mutwala actually you influenced ku lusumu okubba ebintu by'abamulekwa. N'akaaba for the public interest. So next time bwobanga ojja okwogera weegire kati kyembadde njagala okutegeeza Mr. Acram gw'omufere. Mr. Acram toyina mulimu. Bannayuganda bwobanga wasoma bwa engineer twagala tukulabe ng'otuddeko mu office. South Africa omulimu gw'okolayo okola busamize. Okola mulimu gwa kwogerera mu nnyindo okufera abantu. That's why mukazi wo oli gwe walina gwe wazaalamu abaana nga tonnasango omuwala gwe wali osuubizza embaga. Wamubba milioni 15 n'ozireeta mugatteko wasona embaga musobole okutwala ka 3 bedroom akamuzaata. Omulimu gwe wali okola South Africa ng'oyogerera mu nnyindo. So ku nnyindo okukuba nsaasi kufera. So walaba opportunity nga kulusumu agireese ng'ate bawe yakafa. You took that opportunity. Kati gwe wabadde ku myaka gyo kale katugeze kale bawa ngenze slim daddy at least mto naye ku myaka gyo wafumbirwa ne bakukolera embaga n'obukooti wayambala obukooti buno obukooti bwe butambala Acram biki. First of all gwe Acram bakuwa project y'okutta muzaata wangi ekyokubiri ku bakazi abalungi abali mu kibuga oba abakazi abakula obulungi wandi badde tonoonyaayo ku lusumu yali wadde anoonyaani but wagende wa ku lusumu okufumbirwa because ng'omanyi nti ku lusumu atutte ebintu by'omugenzi Sheikh Muzaata layira bawa ku lusumu ono okuva leero ye jeize Acram ya erinyo ntegedde tonkising ono ye Acram leta neka flapping katume ku lusumu ya Acram uno bawa ku lusumu anti omulaba amaalo zoro amaalo gaabo ono ye Acram banaye mumutuusaako obubaka mulete ne flapping muwe ku lusumu ako kasajja amadde nako kati nkawadde eri Acram kali ewangulidde kubanga Acram zoliga Frap yali he mleta ano ku lusumu ajja ku lusumu mbo inginiya kabwaka nge nkawadde erinnya lya inginiya kubanga mufaanaganya amagezi kali ebibumba kalya buno obunege bw'enkoko babuyita batya nkoko nkulu so Acram wothoga kabwaka nge mazoka we erinnya lyo toyina waka bino byonna ebisolo bimisinga you don't have home ajati ku lusumu ajati uno ono bamuyita Flappy ajati ku lusumu maze mwenna obbawa amanya kwata okazzeeyo maama kwata Davina tesagala kakuba wansi ajati ku lusumu mulabye obubwabwange obubiri akamu nkawadde ajati ku lusumu ke kakazi mbadde nkayita Flappy naroga nga akamu ke kajeize ono mu America omuyimbi naye kati maze okukafunira nti erinnya ku ssaawa eno ajati ku lusumu muyina mulundira waka ne engineer Acram fake ajati ku lusumu you cannot employ a smart wire in that estate kubanga gwoteekamu ogenda n'osabiriza gwomala okusabiriza nojja nti mugenda mu America oyo atalina na bank statement mu America nga amanya atalina na bank account
Mwagenda ne mupangisa ano ku mikolo mwapangisa ebimotoka by'aba South Africa ne mukireeta agaga amawulire gabawuubye mumaze osoloza sente z'embaga akakooti nze nali mmanyi oba bani abambaza nali bamanyi akakooti era naye ne ku recent akakooti yakatereka omusajja omukopi oyo bana bampeereza gundi balindeko Acram Ekewothog, I'm here to address you in 3 words. You're jobless, you're broke, you're homeless, you don't have address. Tolina address. Twandigamye nti olina wopangisa. Olina akawala, olina abakazi mukaaga. You have 6 wives. Wasukana mu dini yaffe. Toli musiraamu. Olina akawala ka... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chala Badblack, message yentuse ko bulungi. Naye kingenda okugamba nti sigenda kwanukula kigambo kyange n'ekimu kubanga nze ndi pro ladies so akukakanya nze mukyala munnange niwe abakoze ensobi efaanana etya I'll defend you nkuze ku bbali nkugambe manyi awakozeemu ensobi nekyenkugamba nti nkuwooninga ogusembayo nkusonyiya omulundi guno nekoddamu okuyisa erinnya lyange mu kamwa mpozzi nga tuli mu Uganda ngenda kunoonya and you'll face courts of law oyogere olete evidence ya buli kintu kyoyogedde tali muntu yenna akkirizibwa kuyisamu mwami wange maaso in the disguise nti you're fighting for me mwami wange wabanga akedde nkya nawasa he has a right because he's a Muslim wemba sivudde complain wemba nga nze mukyala we complain then who are you? He has a right okubera ku TikTok and na having a fun like any other person. Kaseva nga tena gwa hatings. Nitojja ku very ovuma omuntu kubago togambwako. Yes, yakuzeemu. Nja kumunenya nti yakoze byokuddamu. Kubanga of course oli mukyala munnange no ku defending. But you have no right kunvuma. Era gwe guba gusembayo. Nja kukwata nkutwale mu mateeka. Omunyago gwammwe Phina Masanyalaze gwalese okakasa mumusiimye tumusiimiriza wow Phina kukubuuza kubanga kana akabite katu tetulangibe katubeereko okakasa nti Rogers gotuleetedde era ne ku mulundi guli yajja okubeera Rogers Rogers, are you sure that you love our daughter? You will be with her until the end of my life. Sorry, no, just say something. I couldn't love anybody anymore. You can't love anyone anymore. Definitely not. Abange mubiwulire mumpeza wulire ebigambo Banda owa kamera tunuzaayo. Mutunuzeeyo kamera. Repeat that statement, please. I would like just to say it's been not only a pleasure, it's been the most happiest time of my life. When I first met Phina, I didn't know Phina at all. We met purely by chance, and certainly my love for Phina blossomed, and I just think more than the world of her. I really feel